onjagala. Professor Simeon Kayuwa. Kibuuzo onjagala. Oyagala kumbuzanga Petero ne Yesu? Kibuuzo it's a yes or a no. Si bwe kyali. Era ne Petero Yesu yambuuza nti onjagala. Onjagala. N'addamu atya. Gw'omanyi kankola ki? Nga nkwagala. Kubanga abantu boogera nti baagala naye nga bebaga nti babaagala nga nabo bakimanyi munda nga tebakifiiringa. So love is felt by the opposite. The other person. Oli bw'akiwulira. Kati kyekikulu. Ate bw'owulira ng'omuntu akukyawa wadde gw'owulira omwagala omuntu oyo muba temulina lugendo. Njafuna yakadde njogereko n'abaagalana. Okay. Tuli mu nsi ejjudde obukyayi. Ensi ejjudde obukyayi, ensi etamanyi Katonda omukwano guba mutono. Ensi ekyawa Katonda omukwano guba mutono. Ensi ekyawa Katonda teyagala baagalana okuggyako nga bali luuyi luli. Kyova olaba ennaku zino kyangu ensi okuvaayo ennene ne zigamba zigenda kulekerawo okuyamba Uganda. Lwaki? Lwakuyisa tteeka erigaana ebisiyaga. Naye tebakeerangako ne bagamba tugenda kulekerawo okuyamba Uganda kubanga egaanye okugatta abaagalana mwami na mukyala. So ensi eri perverted. Kati kibi nnyo omulokole okunoonyeza validation mu bantu be bayita abali perverted oba perverts oba abantu batayagala Katonda. So kasitobanga Katonda yakakasa kyokola, the people's opinions don't matter. Wonejja nengende maaso ga Mukama ne mugamba Mukama mponya tuonye Pastor Bujingo mu kanisa asusse obubbi asusse kati mukubanga ndoopa wa Katonda amutuonye nga maze mu introducinga wa Mukama amukolere. Bwe nafukamirako ne ngamba Mukama nsaba onsonyiwe ebibi byange. But if this is not your will, nzijaamu. I remember. Sina kunzijaamu nzijaawo. I remember. Sagala na kusigalawo nti wajja kubaawo shame. Enda kubaawo shame ku musajja wa Katonda. Nti yo omukazi yamugobye biki bwe bityo. So bwenfa akkirizibwa okuwasa. Tewajja kubaawo shame. Kati nagende wa Mukama nga nzikiriza ndi mwonoonyi. Kyeboogera ndi malaaya yeesindi. Nzikiriza siri perfect. But if this is your will, establish me. Bampadde deadline. Mu myezi 3 ngenda kuba sikyali mu maka gano. Teri kibi nga kuteeka supply awatali demand. Economics we nasomako. Bw'oba tewali kwetaaga n'oba otembeeya ekintu teri agenda kigula. Ogenda koowa kitembeeya. So abakyala abatembeeya omukwano nga teri agwagala. Ne value ya kyekka. Omusajja afunibwa omukazi oba Katonda amulootera omukyala nga wabaddewo obwetaavu. Paka omusajja wanaatuuka ku level egamba kati ntuuse oba neetaaga okuwasa, neetaaga olubiriizi, then tewaliwo demand. N'obw'onookola ki ne bweweetegaa n'okola buli kimu. Omuntu valiyo agenda n'agissa wansi asobola okukola buli kyayagala. Bw'omulaga nti oli ready okwebaka naye, you make yourself available, ajja kwebaka naawe n'atakuwasa kubanga ye tayagala kuwasa. Wabula gw'oyagala. Tekitegeeza nti bw'oba oyagala akuwasa. Ni makula naye obwongo bwe buli bwe butyo. Teri kintu kibi nga kuba na mukazi nga musika omuguwa. Mumaliriza mwetuze obanga omwafudde. Kubanga omuguwa guno guba mbulagu. Odda ku kono yadda ku ddyo. Tewabawo success. Kyotonna bakutegeera. Naye ng'oli n'omwagalwawo nga ddala omwagala. Oli kitegeerereyo kikkirize mugende mu maaso. Ate mulowooza motivation speaker tali wansi. Olw'okuba yabba musajja wa munne Teddy Bujingo. Njogera ku Susan Makula. Yalowooza nti yawooma okusinga Teddy Bujingo n'akola ne program ku TV abuulirira bakyala banne engeri gye basobola okukuumamu abasajja n'engeri gye basobola okufunamu abasajja. Muganda wange ekitonde ekisajja kiralamu. Kiraba edduka bad disappointing. Ate abakazi abasinga abayina empisa abasinga okweyisa obulungi ate be basinze okufuna obulumi mu bitonde ebyo. Leka nkubuulire toli mu bufumbo lwakuba oyina empisa newankubadde empisa zeetaagisa naye oli mu bufumbo lwakuba omusajja yayagala okukuwasa. Ekyo nkikubuulidde. Nkubuulidde
abasajja bangi nnyo abagobya abakazi abalina empisa ne baleeta nkucwa. Ekyo nkubuulira omusajja yagoba Teddy Bugingo n'aleeta Susan Makula. Susan Makula n'atulaga nti ye alina ennyo empisa kati baleese Munnalwanda atukula. Boy Charlotte yabitukoledde. Pasita akasuka omuggo. Ffe tubagamba buli lunaku ebintu mubireke abantu mubaleke. Bulira bubulizi bantu nti owaayi obeera mu bufumbo obeerako n'empisa naye tonenya atabuliimu tokikola kubanga obufumbo bwa sayidi zombi. Osobola okuba nga oyagala okufumbirwa nze saagala kuwasa nenkulimbalimba nenkulyako ebibyo nenziruka. Sadduka lwakuba toyina mpisa waziyina. Sadduka lwakuba tofaanana bubi osobola okuba nga ofaanana bulungi. Nadduka lwakuba saagala kuwasa. Oluusi nkulese n'omwana kati ate gwe mukyala munna akusanga awo ng'atandika kukunenya. Single mother mukwano mujja kukiwulira mukyadeetinga abasajja. Mukyajjamu empale. Ffe tulabyeko n'abayawukanye nga balina emyaka 6 nga bamaze mu bufumbo myaka 4. Leka nkubuulireko omukyala alina okweyisa obulungi kituufu. Naye tonenyanga ali awo mbola okuba ye single mother mbugolowooza mbugwe alina empisa yensonga lwaki oli mu bufumbo. Nze nina n'abakazi bendaba waliwo omukyala gwendaba awo nze ngyogera gyayogeramu mwanattu. Nze wembanga nze namuzaalamu abaana aba agenze kufuuka single mother nze sibeera na mukyala ayogera bw'atyo. Naye ate waliyo omusajja eyamugumira mwanattu ye amwagala. Kati bwe bityo bwe biri ofuna chance n'ofuna akola ki aguma naawe. Toli perfect tebakulya ebinusu tebakulimba. Okweyisa obulungi olina okweyisa obulungi naye ekigalantinga ku musajja okusigala oba okugenda. Nkubuulira abasajja bangi babadde n'abakyala abalina empisa ne babagoba n'aleeta atalina mpisa n'aleeta naluwali n'aleeta bana abamansula gw'ogamba bakazi banno olina okwambala obulungi n'agoba ayambala obulungi n'aleeta omumansuzi. Abasajja tobateerayo mikono ate banabo beemanyi. Nze mbalaba abo nga mubayirawo emibiri ne ngamba ono Boy Charlotte tabamanyi. N'abalungi abasajja gye bali osigedde naye toddaawo okunenya bakazi banno olw'okuba mpozi ng'omaze owuliriza sitoole ya munno n'olyoka otandika omunenya gwe wakola bubi naye gw'osanze obusanze awo otandika egamba obikola otya biba bitya. Obufumbo bwa sayidi zombi osobola okwegamba nti owasa ofumbirwa oyagala fumbirwa omusajja nga tajja kuwasa mwanattu ng'ate akimanyi tojja mmuwa nga kyalina okukola kukulimba nti agenda kuwasa amala okulyako ebibyadduke akuleko oli lubuto. Pastor ate n'amala n'akugamba nti bw'ojjamu olubuto oba okoze omusange bwa Katonda naawe n'osigala ng'ogamba bakukoze ebyekisiru naye ng'olina okukoza muki olina okuzaala omwana. Kati mukazi munnawe amattuka eyo nga motivation speaker kyomukola bwe muti abatali ba single mother nkubuulira oli sooka owulirize sitoole ye omunenyeze ku sitoole naye ebyo byemuwoza nze kati Boy Charlotte tabikoze. Bw'obanga omusajja gw'olina wamubba ku muntu gwe weeraliikirire bigenda kufa essaawa yonna. If you stole that man from somebody, then be worried because it is about to fail. Bwe kibanga boyfriend gw'olina wamubba bubbi ku munno embuyaga bw'erisituka erimufuuwa n'omulaba ng'agenza naye bwe kibanga buli koolina Katonda yakakuwa. But if whatever you have, you got it from God. Teryajja kuba